atenderezwa gurumizwe oishaffe tonda ne mama namugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala kusindika ekitangala ndi kwagala kusindikira okwagala ndi bumu kusindikira obumu ndi dembe kusindikira dembe magombogo kyewagula ezala enkambwe gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mbiti byamwe benjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti bya benjawulo nate kulwakadde kano kwe tulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe ey'omunda wepo ne yabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde buli waddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weyongeyo n'obulamu bwo oba bikozese okubeera nga ozukusa amazima gakutuddemu atuna kubeera nga tutandika omusomo ogwakadde kano nsaba tukole ekikkowe eky'omwoyo oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya zaabu era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kukolerera ggulu ekikola kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kye kubeera nga oleeta eggulu ku nsi okitegera omwagalwa bazadde baffe bawanga bituukiridde mu ngeri eno otuukiridde mu katibako ak'obubereberye era y'ensonga lwaki mbyawandiikibwa bakutegeeza nti muganda waffe yagamba nti ngulumizanga bwe bangulumiza kitange ngulumizanga we wangulumiza okuviira ddala mbereberye ekigambo ekyo kigenda eri buli kinnoomu abeera awangudde abayigiriza 12 ab'ekizikiza n'afuna abayigiriza 12 ab'ekitangaala yaddizibwa mu katiba ak'obuzaayirana bwe obutukuvu. Olwaleero njagala kubeera nga tusoma ku kikula kye tuyita omwoyo. Ekisooka mu byonna mwina okwebuuza omwana w'omuntu akolebwa emibiri emeka? Akolebwa emibiri 5. Nkitegera emibiri 5. Omubiri ogusooka gwe mubiri ogw'obwa ssekiriba kya ttaka. Omubiri oguddako gwe mubiri ogw'obwa mukasa. Ndowooza mbiteeke mu Luzungu ne mu Luganda ne mu Luzungu tusobole okubeera nga tutambulira wamu. Omubiri ogwa ssekiriba kya ttaka gwe bayita physical body. Omubiri ogw'obwa mukasa gwe bayita emotional body. Omubiri ogw'obwa musoke ogw'obwa mukasa gukolebwa empulira feelings. Omubiri ogw'obwa musoke ye mental body gwe mubiri ogukolebwa ebirowoozo. Kitegera ne wabeerawo n'omubiri ogw'obwa kiwanuka nga gwe gutuddemu obw'omuliro bwaffe the Son of God nga ye mwoyo waffe omutukuvu. Kitegera omwo mwe mutudde amagezi gonna. Then ne wabeerawo n'omubiri omuzimu gwe bayita spirit. Obwo bwe mutudde mu bwa ssewamala era gwe guba gutudde mu bwa ndawula mu bwa era kye twandiise guluddene oba serubaale. Mukitegera? So olwaleero njagala kubeera nga njogera ku mu kye tuyita omwoyo nga gwe mubiri ogw'obwa kiwanuka. Omwoyo gwaffe gutudde mu butakoma. Ekikula kyagwo tekiggwaawo. Omubiri guno gwabeerawo nga n'ebiro tebinnaba kubaawo era buli kiseera gubaddewo.
Mukitegera era newe gubeera nga gugattaganye wamu n'amaka gaago nga y'ensibuko y'obutonze bw'entegeera etuukiridde mu kikula ekitakoma gye bayita ensibuko y'obulamu bwonna buli kiseera gubeera weeguli. Mukitegera mu kibiina mwe tutudde oba gye tuyita no universe mutuddemu emyayiro 12 z'ennyimba 4. Buli luyimba luyina emyayiro 3 nga newankubadde kati tuli mu kubeera nga tuyifuna oluyimba olw'okutaano. Mukitegera mu myayiro gino 12 gye tubadde tutambuliramu mu lulubaale oba mu universe gye tubadde tulimu, abaagalwa waliwo omwayiro ogwa ebikwatibwako nga gwe mwaliro ogw'ensi ey'okusatu. Kati ensi ey'okusatu gye tubaddemu omwoyo gwaffe guba gutudde mu nsi ey'okutaano. Mukitegedde nga newankubadde waliwo emyaliro egiri busukka kkubo w'emyaliro 12 gye tubaddemu, tuyina emyaliro gye mmanyiiko nze ng'omulongo WASSWA emyaliro 365. Mukitegera so omwoyo gwe gukola akatibako ak'obuntu era ng'omwoyo gutudde ku nsi ey'okutaano kati gye tuli okubeera nga tuddako. We tudda ku nsi ey'okutaano tubeera tujambala obulongo bwaffe, then ate omulongo atudde mu nsi ey'omukaaga n'abeera nga yatulabirira. Kati mu nsi ey'okusatu owookutaano yabadde atulabirira. Mukitegera so y'ensonga lwaki tuyogera ekintu ekyokuleeta eggulu ku nsi. So ku mutendera ogw'okutaano omwoyo gwaffe gwe kubaddeko guyogerezeganya n'abalala bonna b'obeera oyogera nabo mu bulamu bwo. Y'ensonga lwaki osobola okubeera wano ng'oyogera ate omwoyo gwe ne gusalawo ne gumandwa ne gutembejjoba e Japaani ne gugamba gye nze ndi Buganda naye nzize kubabuuzaako. Mukitegera logika eyo weeva. Lwaki ntino omwoyo gwo gw'opaleetingira mu nsi ya waggulu okusinga ku ggwe. Kitegera ensi ey'okutaano omwoyo gwaffe gwe gutudde etudde mu butalabika kubanga ebeera tetudde mu mubiri guno oguzitowa. Ffe emibiri gyaffe wano mu nsi ey'okusatu gibeera gizitowa. Y'ensonga lwaki tukola kyonna ekisooka okulaba nga tufuna omubiri gwe tuyita kibirizimu. Kati ate emizimu gyaffe we gibeera nga gimaze okuva mu nnyama gitambulira ate mu nsi ey'okuna. Y'ensonga lwaki omuzimu ate gubeera tegulaba mwoyo waagwo kasita gubeera nga tegulina knowledge eyo nga gukyali mu nnyama. Mukitegera so olunaku lwofa omuzimu gwo gulaba nnyama yokka Ssekiriba kya ttaka naye ate tegulaba katiba kaako ak'omulongo owa kiwanuka. Mukitegera so ensi ey'okuna ate awo omuzimu mwe gutambulira. Y'ensonga lwaki gubeera gukulaba nga ye ate nga gwe tomulaba. Lwaki nti abeera just mutendera mulala naye ng'aba asigala nga bw'ali. Kati ekirabo ekyokubeera nga oli mu mubiri gwa Ssekiriba kya ttaka nti gwe mubiri gwokka oguweebwako akakisa okubeera nga weeyubula. Kyova olaba nti w'obeera nga tewakola ebyo bye walina kubeera ng'okola mu bulamu bwe wali ng'oli mu bwa Ssekiriba kya ttaka, olina okufuna omuntu omulala
oba oyina okuyambala omubiri oba n'oyita mu bazzukulu bo n'osobola okubeera nga baddamu bawandiika obulamu bwo. Mukitegera? Obulamu obw'ensi ey'okuna ey'omuzimu abaagalwa bufaananira ddala ng'ensi eno ey'ebikwatibwako. Ekyenjawulo ekiriwo nti emizimu gibeera gitudde mu mibiri egitazitowa nga gyaffe. Mukitegera? Era ekirala babeera n'obusobozi okubeera nga batambula mu ngeri ey'okubeera nga alowooza ku kifo n'akituukamu. Babeera n'eddembe. Mukitegera? Omuzimu gusobola okulowooza ku muzzukulu waago atudde e London ne gulowooza then mu ddakiika emu ne gutuukawo. Okitegera? So ye advantage y'amaanyi ennyo omuzimu gwe gubeera nayo ffe gye tutayina gye twajja okusobola okubeera nga tukola ki? Nga tujambala. Omuzimu gusobola okusalawo okubeera nga ali olwaleero katugambe mu Kampala n'asalawo n'ateeka focus okubeera mu Masaka mu ddakiika emu oba mu sekendi emu n'abeera ng'atuuse e Masaka. Mukitegera? Yensonga lwaki mu nsi eyo teweetaaga galubindi kubeera ng'olaba ebintu oba obiraba mu bulambukufu waabyo. Ekizikiza oba okirabanga ekizikiza. Eddagala eryakuteebwa mu mulyango obeera obiraba immediately woofiira oba olaba ababadde bazze okukusunga nti tuzze tukaziike tusobole okulaba nga kaggwerayo oba obalaba kubanga oba otandise okubeera ng'osoma emitima gyabwe. Okitegeera? Era n'empulira ye ebeera y'amaanyi nnyo. Osobola okuwulira ekintu ekiri ewala ennyo n'okiwulira mu kadde ako. Mu ngeri eno buli we tunaakulaakulanya ne tufuna omubiri gwe tuyita kiberezimu, then tugenda kubeera nga tuyina obusobozi kye tuli okwetambuza wonna gye tubeera tuyagala. Mu ngeri eno ekitonde kyonna ekisobodde okubeera nga kifuna omubiri ogwa kibirizimu kye tuyita light body kiba kitegeeza nti kiba kisobola okugenda mu kifo kyonna kye kyetaaga. Ekitegeeza nti tuba tusiibudde emmotoka, obugaali, bupikipiki, ennyonyi, tubeera tubisiibudde. Abaagalwa, ku mutendera ogw'ensi ey'okutaano gwe mutendera ogw'okubeera nga tokyali mu mubiri. Omubiri gwo gubeera mu bwa kibirizimu. Era omwoyo gwo ye tterekero ly'amagezi ago. Mukitegera? Mu ngeri eno omwoyo gwo guyina eddembe okweteeka mu kifo kyonna nga guyita mu biro n'ebbanga mu ngeri yonna we gwetaaze. Kitegera? Era ne gukkiriza ne gubbulukikira mu nsi yonna gye gubeera gwetaaga okubeera nga gubbulukira, kye muyita incarnation mu abaasoma. Mukitegera? Ku mutendera ogw'ensi ey'okutaano emyoyo gyaffe gisobola okusisinkana ne gyetegeera nga newankubadde wano mu bulya mmere musobola okubeera nga temwetegeera, naye bo batunuulira oba omwoyo gutunuulira gye tuyita soul signature oba mu Luganda ndowooza ke tuyita oba simanyi oba kye tuyita oba ebirungo byago ebitafaanagana na birungo birala byonna, kubanga buli mwoyo gwonna guyina amayengo ag'enjawulo gye guvaamu. Mukitegeera?
era nga gano amayengo gaviira ddala mu mubiri ogw'obwamusoke. Era omwoyo wo ye mukuŋŋaanya owa buli bulamu bwo bwonna bw'ozootambuliramu mu bulamu bwo. Ekitegeeza nti omwoyo wo agattaganya kye muyita abasinga mwambuuza njogere ku parallel lives. Kati omuzimu gwo gwe gumanya nti nnyina emizimu 2 e Buganda, nnyina emizimu 3 e Rwanda, nnyina emizimu 4 mu Japan, nnyina emizimu 5 mu Europe, nnyina emizimu 9 mu South America, nnyina emizimu 10 mu North America. Omwoyo yagattaganya ebyo. Naye ate omuzimu abeera tamanyi ebyo, yaba amanyi lifetime ye yokka, naye mwoyo ye yamanyi ebyo byonna. Era olunaku lw'ozaalibwa mwoyo ono afukamu etterekero y'obulamu bwo bwonna obw'emabega obulina okubeera nga butereezebwa kati. Kye bayita okuzaalibwa obujja, okutereeza ensobi eze wakola mu bulamu bwo obw'emabega nga mwe mutudde n'obulume bwo. Kitegera? So ng'otudde mu mubiri ogwokusatu ogw'obwa Ssekiriba kya ttaka, oyinamu omuzimu. Omuzimu oguyina amagezi agatenkanika kubanga gutaapinga oba guli bumu wamu n'ensibuko y'obutonzi bwonna. Mu ngeri eno osobola okuyogera nagwo akadde konna. Gwo ng'omwoyo teguyina komo ku kkomo ffe lye tuyina ng'emmeeme yaffe nga tuli mu bwa Ssekiriba kya ttaka. Mukitegera? So senga w'omutima gwo abeera ava mu katibako ak'omwoyo omutukuvu. Ebiseera ebisinga n'ofuna ebirowoozo okuva mu mwoyo omutukuvu gwe n'olowooza nti kibadde kirowoozo bulowoozo, naye nga kivudde eri akatiba k'akatukuvu. Kitegera? Omuntu azze akukyokozza n'owulira mundayo nga wabeerayo eddoboozi erigamba omanyi muviire genda. Ne wabeerawo omulala yaawoggana mu mutwe abangi batukyokoosa tutya, tulaba nga batuyisizaamu amaaso, n'ozimba n'ogenda ne mulwana ne bakuggyamu amannyo. Kitegera? Lwaki? Togoberedde magezi ga mwoyo waatudde mu ndaayo, togoberedde kaama akakukubibwa obutukuvu bwo. Mujjukira wenna mabegaawo wensomesezza ku kitambo nabalaga kiki ekibeerawo mu nsi ey'obutalabika. Kitambo abeera ye awuliriza mu mutwe, mwoyo mutukuvu ye abeera ayogerera kuva mu mutima. Bonna bayagala kutuuku, omulala ali kutukulala, omulala ali kutukulala. Kati lessons zaffe okusobola okubeera nga oyiga okufuga ensi yo. Mukitegeera? So yensonga lwaki baabagamba nti yemmwe enjuba ya Katonda. Kituufu yemmwe enjuba ya Katonda. You are the son of God. Baali bamiininga SUN. Enjuba eyo abangi gye bataddebwo nga mukola ekyombo. Mukitegeera? Era nga omwoyo oyo aba atudde mu ggulu. Eggulu si kifo, oggulu mayengo ag'akatiba k'omulongowo. Mwaba atudde nga akazannyo kali kubeera nga oleeta amayengo ago mu nsi yo. Kitegera? Mw'oba otudde ekitegeeza nti oba oleeta eggulu ku nsi.
weewaawo atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe akume.